tugenda ffenna ku luno olabe Paapa. Era Paapa Leo owe-14 akulabeko naawe oba oli awo tunadde ebintu biri bwe biti. Kale kakati ono kirabo wenateete oli naye yoyo katulabe Mama Fina omu ku baataddemu ssente. Mama Fina yasalawo n'ekifo. Okay. Namugamba Mama Fina nkuze emyaka 25 mu mawulire. Olw'okuba yankolera pati omukolo guli nga mpeze emyaka 2. Olwaki yagamba kati kiri kimu tugenda ku Papa's Sport. Nze saakibagamba yagamba kati nze mbabuulira. Mwenna abangamba nti yu walikoledde ku Serena walikoledde ku Sheraton walikoledde ku Africana. Gye twakoledde kifo kirungi. Ekyo kiwedde. Eyakisalawo taddibwamu. Nannyini kyo mumumanyi muyimbi mulungi. Ate naye yalina ebyafaayo bye yanjogeddeko. Katulabe Mama Fina. Tusanyuse nnyo okubalaba. Ndi musanyufu nnyo nze buli lwe nkusanga ebyange biba biteredde. Era mbasibanja. Mpulira ng'empewo ziba zinfuuyeko ate buli lwe nkusinga nazirayo n'enfuna. So ekyo nkyebaliza Katonda. Abagenyi baffe mwenna abazze olwaleero mwebale nnyo mwebalire ddala kujagulizaako Seeguya ow'Olugambo. Kizibu nnyo bannange bassebo ne bannyabo omuntu okuba nga akoze olugambo emyaka 2 nga mu kifo ky'okumukyawa temwagale. Ffe abakyala tubeera mu maka olinakolako olugambo nga muli mu muzigo. Mama Naaki ne Mama Paatu ne mwevuma okukutuka. Naye Seeguya bw'akolako olugambo alutambuza n'aluwunzika gwe gwalukozeeko n'okomawo ne weetonda. Kuba takola lugambo lufu ebiseera ebisinga ajubisaamuuko katono. Seeguya bwe balekola lugambo lungi. Nze olugendo lwange ne Seeguya lunene. Na kino we tutudde kati era nayo yali ndowooza yange. Tuweyengalisa amanyi olw'endowooza ennungi. Kino kye tuliko kati Seeguya mu lugambo yasalawo naaweza emyaka meka? Yasooka naaweza 2 ne mukolera surprise mu maka gange Matuga ne mukolera pate nnyo. Ne muga naye olugambo luno abantu bwe tobayise banyiivu. Bonna bawozezza emyaka 25 kola ekintu ekirungi oyita abawagizibu. Seeguya weebale kukkiriza. Era bwe twali tukola decision y'olugambo ddala mutufu tugenda kuteekawa. Nze nina ebifo ebiwera ebya hoteri ebiwera. Naye nze yamugamba gende wa Papa gende wa Misa Kisemakula we tuba tukolera okujagulizaako na buli kimu. Papa weebale kukkiriza. Misa kyoyo Katonda yekka y'abaamusasula. Seeguya nkolako olugambo enjoka ne zintokota. Ne neebuuza Seeguya mukoze eki? Ate TV yayite najja. N'akatandika obulamu nkolera mu Ndeeba. Tulina Bandawusi, tulina n'Abasenkubuge. Ngendo saawa 12 awo ze batandikiramu. Ngendo okuwira binsanga wano. Mama Fina atwala abantu mu nnyanja. Wo. Badde nabyerabira. Nagamba nga n'akafaananyi bakataddewo nti nze atwala kamiliyoni mu nnyanja. Era nga nnyonnyodde ne gye mbatwala ne bye mbakozesaayo ng'akubye n'ennyanja y'ebusaabala. Awo obulamu we bwatandikira ne nga Seeguya ono ne nnumba bakama be ne nzitunka nabo naye nga Katonda bw'ali ow'ekisonyiwe n'ensonyiwaani. Engalo z'okusonyiyibwa. Kati nze Seeguya sikyalina kye muwa kubanga byonna mbimukoledde. Byonna mbikoze eki? Bwe ngamba muwe kino akirina, bwe ngamba muwe kiri akirina. Ate ye muntu ali awo omukopi nti ne bw'okimuwa takikozesa nga bw'olina kimuwa. Sebo omukopi teweewombeeka nnyo. Kati n'olwekyo nsaba Seeguya onzikirize.
balonze paapa omupya Seguya Mukatuli kyakola ki ajjudde mbadde nkusagende ewa paapa leewo ojaguze ebaki ebayijja ebaki okulamaga Seguya nkusaba ne bongamba nti ogenda nkya e Roma ne bongamba ogenda luli ngamba bugambi ogende e Roma otune ku paapa leewo omutukuvu abange engalo ez'amaanyi neyanziza nnyo maama nensaba tugende naawe baneka mbabulire ekyaliwo kye mutamanya kibagambe 2015 nagenda e Roma naye maama Fiina ono twali tugenda naye twalina okusoomooza nga Ssaabasumba Cyprian Kizitolwanga awummule mirembe nga twebuuza analaba atya nga tututte pulezidenti w'abasamize ewa paapa twasatira ne Honorable Nakiwola Kingi ne Father Joseph Sebunya ne tukaaba kyokka nga maama Fiina yasasudde dda business class miliyoni ze zaali 18 n'obudde obwo zaali ssente nyingi so ne tusalawo maama Fiina asigale nga tetulina ngeri embugo bwe zinasinkana paapa omutukuvu His Holiness ayambadde white ate onazze ne mindi kaakati maama nsaba tugende ffenne wa paapa leewo kubanga neebuuzizza gye buvuddeko wadde nadde simanyi lugendo lontegekedde Father Sebunya yavunaanyizibwa ku by'okulamaga e Roma n'agamba tugenda like yagamba nti buli muntu asobola okubanga asobola okuva mu byakola nadde eri Katonda asobola okugenda e Roma kati gwadde oli musamize tujja kgenda kati emindi yaziwummuza tujja zizyokyeraeyo twale eri kati ssebo bw'oba osazeewo nti nja kgenda era nja kukola ki ojja kgenda nja kgenda ebintu byange babigobeko nange ngende tomanya nnyinza okutuukayo ne ŋŋamba owaayi buli omu atya omuliro n'ogamba owaayi Ssaabasajja Kabaka awangaale nnyo akasembayo bwe twakomawo e Roma ngono twamulese namuleetera sapule n'ajambala oba njerabidde nti njirina okyagirina toyanza nnyo maama Fiina ebyo byebyo sitole gyagamba ey'okukamunyanja gye nakola gikola 2005 omwaka gy'emyaka 2 egiyise nga nakamala emyaka 5 mu mawulire so ebimu babadde babimbulira Mr. Kisemakula alina kyeyagambye nange nga nabyerabira bwe nakuba ekifaananyi ky'ennyumba ye nenkiteeka mu mawulire naga nti bale kyabadde awo nga buli omu azijukiza kye nakola omuloodi addako Lord Mayor wa Kampala Beatrice Mao ono ye mukyala wa Minister Norbert Mao owa Semateeka Department of Justice or Ministry of Justice and owaayi nanga nti nasuze ntunula olaba ekigambo ekyo nakyo nkyerabidde ndi mukoowu naye ng'ate nnyina okubeera wano muntu afiira ku mulimu nange nnyina okubeera wano so yono nkwebaza nnyo maama omu ku baataddemu ssente kale katubuulire naye byammanyiiko Seguya Wangabi nganze tweddiranga byensambagani nsamba kimaleeyo kali batanda ne kali basuula mu b'engabi abafumbi kaakati nsanse nnyo balaba mwenna saab'engabi bwekka mwenna mbeebaza okujaguza ne Seguya ate n'okujaguliza wamu ne Katikkiro waffe ne Kabaka nze Beatrice Nambi erya Mao lya Bufumbo nzaalibwa Najjanankumbi ndi nzaalwa ye Najjanankumbi ku Steera ndi nzaalwa ye Kampala mundabiranga ddala bwe ntuuka Kampala yaffe siri mugwirwa nazaalibwawo nasomeraawo nakuliraawo byonna mumpagiranga nga time etuuse mwebale nnyo mwebale ddala era gwe mwaka ogujja kati nebaza nnyo abamu ku bantu abatidde ssente mu dina eno aba Success Motors mwami Isaac general manager ne CEO wa kampuni eyo ya Sinika Trade basangibwa oli ekyambogo
abampadde ekirabo Ssemalabo birabo katono binzite bannange myaka 23 simangu kubanga myaka gino nkabiddemu amaziga nfuniddemu mwe bye mutamanyi ebirungi n'okusoomooza. Above all, I thank the Almighty God for having given me the life and I succeeded. Sikibadde kyangu katuulire omukulu ono. Katikkiro byosanyufu nnyo ssebo okukusanga mu kifo kino. Nze Isaac Barunda era nga nze general manager wa Success Motors and General Trading Company. The company etunda emmotoka empya n'ezo ziba zikozeeko wano mu Uganda. Tutunda emmotoka ebika ebyenjawulo. Nabyeko bakasoma baffe bangi nnyo wano betuguziza amamotoka amalungi ne bagagala. Mwami Seguya nsaba tukuyozeyoze olw'okutuuka ku lunaku luno lwe tubadde tulindiridde. Press conference yali waffe nga ndaba omusajja alina pressure n'agamba oba olunaku lunaaba lutya. Mukama waffe owa Success Motors tasobodde kubeera wano. Twagezaako okuteekateeka n'enambwayo naye obudde ne butukwata. Omusajja oyo akwagala nnyo era ku TV gwe gwalaba wekka. Atugambye tukusabe mu maaso g'abano abantu nti ssebo olunaku olw'enkya ng'ovudde wano njagala kamera zino zibeerewo nga Success Motors ekwasa emmotoka ku ofiisi yaffe empya. Ssebo twalonzeewo emmotoka ekika kya Lumion gye tugenda okukuwa. Kale njagala akamotoka ako banaye neyanza nnyo. My God, oh my God, thank you so much. Notubulamu Mukama Katonda waffe tevolaba isapule yange eyo ndabyenze. Josephine ogenda kundeetera ensawo yange nze mbagambye nasuze nti lwavudde mu dina straight away ne bannange bwe twakoze omulimu gw'ebyamawulire Addeewo, Sakka, Nsereko, Satellite Studios eya Kaywa n'abalala Bone abo. So netutandika okukola ku mulimu guno okubalaga bino ebintu kati mbeebaza. Kakati nno entertainment yabadde y'amaanyi. Mr. Sebakula alina byanyumiza banne singa Nsereko oba tobitadde mutugenda kufa naawe bwe yannyonnyodde olugambo lwe mukozengako ng'ekimuluma lugambo lutuufu. Naye ng'ate terwogerekeka naye nendwogera. Nze nabagamba nyina mu sitole zonna zenkoze nyina sitole zennejusa eri emu eya Josh the Bank era ddala erinnya weetuma tuufu the Bank era yabadde banka yennyini anti sitole gye nakola nempulira nga njejjusayo okuwandika ku Mama Shiba n'okumwogerako ku TV engeri gye yazaala omuyimbi najejjusa nakajejjusa emirundi mingi because ndaba nti wadde byali bituufu naye tekyali kituufu okubyogera. So ekyo bwe kiba amazima nze bulugalaba olumu anyway ebyo kambireke byayita. Rebecca Jingo oyo. Okay, katulabe abayimbi mbebaza nnyo abazze ne mutayimba nti nasabye muleke kuyimbanga Ronald Bajija, Catherine Kusasira, Maureen Nantume, Spice Dana, Jose Chameleon yatuusenga kati ate nga bwe mumanyi omumiiri East Africa's #1 nga ddala kituufu bw'anaayimba embeera ejja kusajjuka nnyawo. Palaso n'ayimbako kitundu ky'aluyimba because nga program eri tight Mukama waffe Katikkiro ng'ate alina okugenda ku mukolo omulala oguddako. So ng'ate twagala byonna bikolebwe nga waali naye tukwebaza nnyo Katikkiro. Katulabe performances bwe zaabidde Ndabeggire Nabitaka, Annette Nandujja n'abalala, Queen Florence, bannaye Josamus Band, Sophie Gombya ne Sam. Mwebale nnyo. Okukumira
okkiriza nti yakufudde kyoli kubira seebu yakalulu akamanyi ennyo sijukira ebiseera ebyo kubira omugago nakalulu akamanyi studio tulina nsatu radio tulina nsatu mpinga nendakataba kubuulire nako mwakonze mu kibira webobo wakanabuuza mitanda sendi obafiriko ronadi mayinja ojanga ne tulya kijana tuvudde wala ojanga ne tunyumya sempaya abanga bange okwekiririza mu kikulu okuba omumalirivu kikulu oba ebirungi biggwa byokya bino ebintu tebyaliwedde essaawa zino naye obudde biyinza kugwanga ssaawa 7 singa tugenda bwetu n'oluyimba lwokyogereko ziyinza okuba zizingirwamu so nga tulinayo n'emboozi za booda naye bino byaffe wano twazze ku luzzi kunaaba kuggwako ku mande era gye luli ne programs endala ebintu bino bijja kubaamu kubanga bingi bimutalabye nga byabaddeyo baminisita akyalina sitole gye yayogedde gye yanyumizza gye mpira njagala mukole ki mulabeko naye neebaza nnyo mwenna simanyi oba nnaabamalayo kati Herbert Ssenyonga CEO Big Kirala Property Services sebo webale nnyo okuteeka mu ssente Everite Real Estate Buganda Kumbocha Rose Farm nabagambye Mama Fina Hajati Ajja Namyalo n'abalala kakati muyina engeri nze nabadde simanyi nti omukolo guno nyina abantu bemmanyi nadde simanyi nti wali abantu abammanyi nga simanyi nti bammanyi nga General Loiso kati nzaani nomanya mukama w'amaanyi so nembanga hamu amanyi neewuunyiza nnyo nze kaganagambye manyi kigano gennyina mukama mwekozesa prayer yange bane mukama nsonyiwa ndirabidde olwaleero eri mu nsawo yange nembanga Jerusalem salamanyi bannange webale kubeererawo bayimbi webale kubeererawo baserebo bonna mu ggwanga webale okubayamba mu ngeri ez'enjawulo nzaani amanyikiddwa Ssaabasumba Paul Semogeri nzaani amanyiddwa Ssaabasajja Kabaka nzaani amanyiddwa Omulangira Jjunju nzaani amanyiddwa Omulangira David Wassajja okutumidde nnyo Sulaiman Bukenya Ssaabasajja Kabaka awangaale Katikkiro yongera otukuumira Kabaka kale tubeere bulungi twagale ensi yaffe nnyo mu bulungi Bukedde TV egenda mu maaso ovaawo olugambo nga luwagiddwa Kampala School of Health Science somero libangula abayizi mu by'obujjanjabi n'obusawo eri abaamala senior 4 ne 6 tusangibwa Buloba Mityana Road okyamira ku police okumanya ebisingawo tukubireko Mazalact gwe maama eyakazala ejja kuyamba okwongera ku mabeere Mazalact yakkirizibwa National Drug Authority erasangibwa mu pharmacy zonna mu Uganda oba bakubire ku ssimu tugobera gwe mugana TV bulijjo Saka ali ku kamera itukyagenda mu maaso n'amatikira ga Ssaabasajja Kabaka enteekateeka nnungi nnyo ewa mugana gwe atulaba tusaliddwako Kabako maje ga ku ttaka twagala tubulye ddala ebya Kabaka abimanyiiko ki Kabaka amumanyi Jamiru wawa maje gatusazeko kyekiro taata alisede bulungi nnyo tuli ku Bukedde TV bwendi nnyo bannaye Obuganda buladde Obuganda busanyufu kekana akawewo ko ulira n'akasanasana nga tetonya ng'eringa egenda otonya bakiyita kubibirira ng'eringa ebindirira oyo abasi kubula mbugama bulungi ddala tuli guno omwezi gwonna
tuli mu matigera ga Ssaabasajja Kabaka oyo tetumugambayo Kabaka nga singa omusisinkana bwoti kabako osobola mulopera ki era ye muntu abantu bonna mbasinkanye mu bulamu bwange naye ye simusinkanako era oli kasita asiima mba nnumbirawo siriko bukwakulizo oyina akayimba k'Obuganda kayinayo kyetaaga kubaka nakayimba kona muyimbiramu Kabaka nsono muzinira mubibizaamu ne mugamba ayisa Ssaabasajja Kabaka ne mugamba neeyale neyala bitambula bitotwalizo bulungi nnyo ddala otwaliza omugwe ebbanga lyomaze ng'olaba Ssaabasajja waffe Kabaka biki byoyagadde omuloopera nogamba waliwo omusajja wali aŋŋambye nze Kabaka muloopera simanyi nti abawala tubasindikira transport ne bagaana okujja osobola muloopera kikwena embeera eri mu Uganda Ssaabasajja ne muloopera bingi naye ngeri gyali landiroodi nze ensonga yange muloopera kibbattaka abanyakuzi nga tebalinda na musika tebalinda na mufu kufa bamubba akyali mulamu abanga talabana kufawadde nga akyali mulamu nze baali banzibyeko ettaka tunyumize buli omu bamubaŋŋamba mbudduka mu Buganda Land Board era Ssaabasajja nkwabira n'omusango omulala oguli mu bavubuka baganye okuwasa abavubuka baganye okuwasa oli mukuloopera Kabaka ndi mumuloopera nsonga eri nze ndi muvubuka baganye okufumbirwa balemedde ku lujja si bakazi si basajja abasajja enamba esinga balemedde ku ki waliwo pasita ali ku lw'ennansa naawe awasooka Ssaabasajja Kabaka omuloopera ani muloopera pasita Bugembe kiki tavanga ku lujja Ssaabasajja Kabaka omuloopedde nenzira ne ku bakyala ne mugamba ayi Ssaabasajja Kabaka nkuloopera nangamba muloperani mukyala kyatavanga ku lujja naye mumulopere ne magamaga ne mga Ssaabasajja listi nene fulufiga ono ali atya oyo si awasa tibuulira nti oli mukulopera Ssaabasajja Kabaka fulufiga mujjeemu ayika ye awasa nze sibimanyi Kabaka kyogobyogedde nze olesa erinnya era ne mugamba ayi Ssaabasajja waliwo awo mukwano gwange bamuyita Diana Nabatanzi ayi Ssaabasajja Kabaka tafumbirwanga tubasanga okusiti Kabaka osobola mubuuza kibuuzo ki Kabaka sisobola mubuuza kibuuzo kikali kyose osobola mugambayo kale nze mwagala nnyo njagala nnyo music we nga akayimba ki keyakubaawo akayimba keyasooka okukuba kayimba ki keyayimba ne Shiba kali kagamba katako Rabbo yali nungi nnyo yali amaanyi nnyo kayimba ko nkagala tegeri jayingira stage nawe nolabeda musajja yoyo ambuze ku bakyala Kabaka singa bakuba kochi gwe tuli ku Bukedde TV singa oli otya obulamu bugamba butya Kabaka omulabye Kabaka omwagala kochi yo Kabaka mwagalako mutendeka bulungi byakola birungi akola atya yebale kuba mu kiti ky'abavubuka naso n'abavubuka basobola omulabirako ekyamaanyi nnyo waaya tumuwagira Kabaka amenyamenya mbuno omukyala Kabaka agambye mbu lwaki omenyamenya siteegi z'abantu mbuokuba mu siteegi nezigwa anti era gwe mulimo gwange ne wenva wano ngenda kyegeegwa ngenda bamenyamenya era omulimo gwange bagumanyi kumenyamenya ani goyinayo amenyamenya nayo bamenya abakuba endongo ne bamenya miti omanyi ba miti basuna beni mbazira tona ate nayo wayiga okumenya amenya emiti waki otawanya obutonde ayi Ssaabasajja wabira mugamba ayi Ssaabasajja twafuna obuzibu engeri gye tuva gye twasala Lwera twafuna obuzibu ne tujja ne Kampala naye tetwajja ffe Ssaabasajja twagera ne tujja n'abasajja envuumuulo bamenya obutonde bwe bakuba bwe bati endongo abantu bamenya miti egisimbiddwa ayi Ssaabasajja watugamba buli awali ekinnya tusimbewo emiti naye suna beni ayi Ssaabasajja agimalawo mbazira ttone tetukyalina miti twafunye ne MC Maswanku ayi Ssaabasajja agimenya nze ayi Ssaabasajja menya bizimbe simenya bisimbe era nze menya bizimbe Kabako
singa omusisinkana kayimba kikosobola bamwawo ku buyimba bwo hayi Ssaabasajja nina bungi naye kiyinza okukola engeri gyalina musooke mukuba omugalo mpulira omugalo engeri hayi Ssaabasajja omugalo engeri hayi Ssaabasajja gyali namba emu era ntandikewo n'ogamba otya namba emu kabako wamma namba emu wamma nze kabaka nswana omugiramu essaati